abakugu balabudde ku kirwadde H5N1 ekiyinza okuteeka ensi yonna ku bunkenke. Toseguka dukuviire ku ntono. Okusinziira ku bannasayansi abakugu okuva ku McMaster University balabudde ku kirwadde ekikambwe ekiyinza okubaluka wakadde konna, ng'obukambwe bwe bakinyonyoddemu bagamba kiyinza n'okusinga Spanish flu eyajujubya ensi eno natta abantu abayitirivu, ng'era abantu beyatta tobageza ku COVID-19 beyatta. Naye abafe ekirwadde kino kiva ku ki era omuntu akifuna atya? Okusinziira ku bakugu abakuguka mu ndwadde zireetebwa ebinyonyi okuva ku McMaster University bagamba nti singa ebinyonyi bikuŋŋaana mu kibinja oba ne bwe kiba kinyonyi kimu ne bitambula okuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala, birekawo amatondo g'obulwadde buno gamba okuva ku malusu n'ebyo bye birya. Kaakati singa ebinyonyi ebyo bigenda ewantu ne biwummulirako awo oba ne biriirako awo, bisobola okulekawo amatondo ag'amalusu gaabyo. Olwo nno ensolo n'ejja awantu awo n'eryawo omuddo oba n'ekoonawo, oba kale katugambe omuntu n'ogenda mu kifo ekyo ebinyonyi ebyo we byawummuliddeko ne birekawo amatondo. Wabula ebinyonyi ebyo birina okuba nga nabyo byabadde birwadde. Kakati omuntu singa otuuka mu kifo ekyo n'okwatawo osobola okuvaawo n'obulwadde obwo, oba singa ekisolo kigenda ne kyekoona mu kifo ekyo oba ne kiryawo omuddo kisobola okuvaawo n'obulwadde obwo. Kati omuntu bw'ojja n'okwata ku kisolo ekyo ekyakoonyeeko awantu awo ebinyonyi we byabadde, butereevu oba ogenda kufuna obulwadde buno obumanyiddwa nga H5N1. Abakugu bwe bagamba nti bwabulabe nnyo okukira ne Spanish flu. Obulwadde buno tukitegeddeko nti butambuzibwa binyonyi nga bwenzize nkugamba. Wabula bwe butambuzibwa ebinyonyi naawe omuntu olina obusobozi obubufuna, n'ebisolo birina obusobozi obubifuna singa weekoona. Singa okwata ku kisolo ekimaze okufuna obulwadde obwo naawe oba ogenda kubufuna. Kale nno bannaffe tubeere bulindaala nga tukwata ku bisolo oba twegendereze nnyo eyo gye tutambulira, ebintu bye tukwatako, kubanga oyinza okuyitako eyo mu nnimiro nga wakutte ku muddo already nga wabaddewo ebinyonyi ebyo nga byasuddewo amalusu gaabyo oba ne bikunkumula ebyo bye biriddeko n'ojja n'obulwadde nga tomanyi. Kale buli lwe tugenda mu nnimiro oba buli lwe tukwata ku bisolo tusaanidde tunaabe mu ngalo tusobole okwewala ebirwadde eby'engeri eno. Ebinyonyi birina ddala obusobozi obutambula. Kale katugambe ekinyonyi bwe kiba Masaka kirina obusobozi obutambula ne bujja e Kampala, oba ekinyonyi kirina ddala obusobozi obutambula okuva e Buwalabu ne kijja nga kiwummulira ku miti okutuuka e Uganda. Kale nno tubeere bulindaala nga twegendereza. Bw'ogenda mu nnimiro naaba mu ngalo, bw'okwata ku bisolo naaba mu ngalo, kubanga eyo y'engeri gye tuyinza okwewalamu obulwadde obwo. Obulwadde obwo busobola otuleeterwa ne bwataba muntu naye nga kyabadde kinyonyi nga kyavudde London ne kijja e Uganda. Bw'otyo n'ogenda mu nnimiro n'okwata ku muddo oba ekisolo kye wasibyawo ku muddo ne kigulya ne kirwala obulwadde buno, bwe butyo ne butandika okulanda ensi yonna. Kale kyamagezi nnyo okunaaba mu ngalo buli lw'ova mu kifo eky'enjawulo oba buli lw'okwata ku bisolo oba buli lw'ogenda mu nnimiro.
CBS FM.